Reverend Bosalesa Okimanja okwogera bino asinzidde ku mukolo gw'amatikkira g'abaana abawala abadde basomesebwa eyali omumyuka w'emmeeya w'Ekira kati kansala wa Kimwanyi Godfrey Nsubuga okukoleddwa ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo Namugongo. Tutuuseeko kibatuusa mu buwanguzi naye bw'omala okukisoma nga bw'osomye nodda awaka n'otuula kakati buli bakyala nodda awaka n'otuula n'olowooza musajja anaakutwala ozaale omale okuzaala otegeke ofe ensi ogiyitemu bwoti bannyabo ensi eno okukola ate twagala abakazi abakozi. Ku mukolo guno omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Nsubuga Balimwezo yabadde omugenyi omukulu era ng'akyamudde abantu olw'essanyu lyatuuse nalyo. Abayizi abali mu 10 batikkiddwa era ne baweebwa amabaluwa gaabwe ng'omukolo gw'okugabakwasa gukoleddwa omugenyi omukulu Engineer Ronald Nsubuga Balimwezo n'omutandisi wa pulojekiti eno kansala Godfrey Nsubuga. Balimwezo asinzidde wano n'akuutira abazadde okusomesa abaana. Teri kyabugagga kisinga kusomesa mwana kyogera kirinako wino era Balimwezo nikyakulerako kyakusoma. Yatunda nyanya ku mwana ogenda kiwoga Entebbe. Taata yatunda yakolanga mu pirates nenga sente zimala. Ku myaka 7-8 twali tuguba tunoonya sukulu fees. Era mama Luzungu yaffe tulwogera. Yakulira pulojekiti eno kansala Nsubuga annyonnyodde lwaki yasalawo okukola omulimu mu bakyala n'abaana abawala. Mukira wonna mu municipality bave mu byobufuzi bave mu bintu ebitayamba buli maka wabeerewo ekintu ekikolebwa. Nze ndi mwetegefu okubayambako. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti olwaleero badde ku matikkira g'abaana baffe abasomedde emyezi 6 nga bayiga ebyemikono. Ebyo bye bimu ku bintu abatuuze baffe abaatulonda bye baagala. Nze Joel Mukeera ku Lwabukedde TV.